Ah, Geraldine Ssali eyakwatibwa gye buvuddeko n'atwalibwa e Luzira agira abba ku bijanjaalo n'akawunga keeyo gamubugumye gwe mukwano gwange ampuliriza ebintu si birungi n'akamu n'akeddagala ggwe eyeekumira ku Yogi Updates TV kutegeeza nti n'okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange kubiriza atanakuba ng'osubscribinga genda mu maaso obeere ng'osubscribinga ku eno channel gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kutegeeza nti n'okola kyamaanyi nnyo yonna yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza mukwano gwange Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasazeewo n'afuula Alex Kakooza era kati saawa zino ali mu bikujjuko saawa zino ali mu bikujjuko essanyu limubuganya asambira mabega nga jjanzi anti gwe balunze okubeera mupya nga permanent secretary for the Ministry of Trade, Industry and Cooperatives kati asambira mabega nga jjanzi kyekino ekifo kye bamuwadde omwami ono ayitibwa Kakooza Alex Kakooza kye kibadde eky'omukyalo ono PC Geraldine Ssali twamulabako namubaleeterako emabega kawe yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera e Luzira ne bamugamba nti bw'aba ayagala kubba tagenda kubanga anyunyuuta ggwanga bw'atyo agende agira abba akawunga k'e Luzira ssaako n'ebijanjaalo. Kakooza ono Kakooza ono atutte ekifo kya Geraldine Ssali ono gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 18 Julayi 2024 yakyajingibwa olw'okuba nti yali yeekuusa mu kubba ssente z'omuwi bw'omusolo okulya enguzi era n'atwalibwa mu kkooti olw'emisango egyamuggulwako ez'okuleeta financial loss ng'ogasseeko ne bammembers aba parliament abamu abali mu cooperative funds abeenyigira mu kulya enguzi mu corruption and embezzlement gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu interview eyadedicatingibwa oba yasomebwa mu July 2025 mu July 25 2024 Alfred Oyo Adima ono nno nga ali under the secretary overseeing finance and administration of MTC nakibanyonyodde gye bujjako awo mukimanyi bulungi nnyo Ministry of Trade, Industry and Cooperative. Ono nno Alfred nga yavunaanyizibwa nga overseer wa finance and administration kaakati nno yalangirira nti meeting egenda kuba introducingibwa olw'Akakooza gwe mukwano gwange ali eyo ng'ennaku z'omwezi 25 we yakirangirira era n'awandiika ebbankaluwa ng'etegeeza bammemba bonna ab'ekitongole ekyo abeekuusa mu kitongole ekyo yali stating eti yali egamba nti nno the Minister of Finance Mwebaze has instructed me to invite you to a meeting on Friday, July 26 at 10 a.m. in the Ministry's boardroom to welcome Alex Kakooza, our new permanent secretary. Please ensure timely attendance. Bw'atyo ebbankaluwa ye yawandiikibwa ng'etegeeza nti nno ebbaluwa ekuva mu minisita owa finance Mwebaze yampadde olukusa okulaba nga mbaaniriza mu miitingi ku lunaku olwokutaano nga July 26 ku ssaawa 4 ez'okumakya mu Ministry Board
oba mu boardroom gye batera okutuula nga baministers abeekuusa ku kitongole ekyo. Era n'agamba nti nno tugenda kubanga twaniriza Alex Kakooza nga permanent secretary waffe. N'abagamba bambi mbeegayiridde nnyo mukakase nti nno mukwata obudde ate era mujje gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates. Kakati nno ono gwe baawadde ekifo kino as permanent secretary Alex Kakooza nga tebannamuwa kifo ekyo nga tebannamulangirira ku kifo kye baamuwadde eky'omukyalo ono ky'abaddemu. Kakooza abadde previous rule ye gy'abadde azannya abadde asaavinga nga permanent secretary mu Ministry of Education paka July nga July 25 abadde naafolowinga mu kifo kya principal ekya private secretary ku vice president gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kyekifo ky'abadde asaavinga. Kati abwereddwa obukulu obulala asaavinge nga permanent secretary mu kitongole kino alipulesinga omukyalo ono eyakwatibwa gye buvuddeko Geraldine Ssali ali mabega w'emutayimbwa ssaawa zino ng'avunaanyizibwa ku lyanguzi nakukumpanya ssente za mubibwa musolo nakuleeta lya financial year loss ennene etagambika gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkutegeeza twerabira ku subscribinga genda maaso n'okuba ng'osubscribinga sharinga commentinga. Kakati nno muganda wange wenjogerera omwami ono Alex Kakooza asambira mabega nga jjanzi essanyu limu buyaana. Kati ate ono Geraldine Ssali ye bannange ayongedde ekkoga bukoziga n'amawulire gamutuusa.